Okay, gwe ssebo oba nnyabo atulaba nkwaniriza ku mukutu ogwa Verstrange. Ebbanga lyonna Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabadde nga agenda mu mawanga g'ebweru. Abasinga babadde nga bagamba nti agenda mu kunyumirwa, agenda mu kuwuga, agenda mu kucakala, mu kupepeya. Naye gwe ssebo andaba oba nnyabo, I strongly now believe otandise otegeeremu ku nsonga lwaki omusajja ono yalinga afuluma eggwanga n'agenda mu mawanga g'ebweru. Amapeesa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gabadde ng'anyiga galabika ge gamu ku gazaalidde abakulu ebizibu. Shama, omu ku bantu b'enneesiga mu foreign policy, azze n'atulaga agamu ku mapeesa Kyagulanyi gazze ng'anyiga agazaalidde abasajja akabasa. Ku Verstrange kwoli tambuza video. Necessity lyafuluma bwe liti. Okigira necessity lyafuluma. So ekintu kye twetaaga kiri ekintu kimu, kwekakkanya. Essaawa eno you are leading us because you have the guns. You are going to silence, you are going to do whatever you want. But one day tebigwa bwe bityo. Kano mwama El Gaddafi yandibawadde ekyokuyiga. Yajjanga ensi yonna yonna n'agamba ensi kati n'akwata Uganda n'agira mugobe w'amagye gammwe. Okigira? Yamugamba mugyewa amagye gammwe mugajjeewo. N'aleeta agage. Kano mwama Gaddafi yafiira mu Mwalanga street dog. Ng'ab'emmundu bamulumbye. Bali kwe agamba abe Bengazi mwengenda bafuuyira ng'ebiyenje. Teyamanya nti bye byali ebigambo bye bisembayo, kwe kwali okutiisatiisa kwe okusembayo. Yafiira mu Mwalanga ekiyenje. So ffe tetwagala revenge kummwe. All we need is a free country. That's all we need. Hali bye mudawa oli kugondi kyoli kulanka kinze sina lanka gye ndi kuba siri wa amagye. Kine kyambalo kya kibiina. Political parties atayaziri gazetted under the constitution. Njagala ondeetere nti bino ebyambalo by'amagye. Kirete lwaki temwambala kakofiira bwe kati? Nze siri wa amagye, ebyoli nti oli kulanka kinze sina lanka. Wabula nze kyemmanyi nti newe mundeetera Minister of Foreign Affairs mu gavumenti yammwe tasobola kukola debate nange. Ekyo nkimanyi. Nkiddamu the eye mu gavumenti yammwe tekuli muntu asobola kutuula nange ku pano ne muleeta Kiryowa Kiwanuka ne tutuulaawo ne tugamba kati interpreting international charters. Kiryowa Kiwanuka Anthony Jeno tasobola kutuula nange ku pano. Noyo Saabalamuzi gwe mwaleese tasobola kutuula nange ku pano. Tasobola. Ekyo nkimanyi. Obanga wakana mumpe debate. Mumpe debate ne Saabalamuzi gwe mwalonze. Kyenjagala. Nga teri bino bya mundu nti ngenda kwogerera ku mundu tutandika oku interpreting amateeka. Yasoma saasoma mateeka. Sagasoma saava the truth nkulamusizza sijja kayisaawo kati kansooke nkalinde. Hope you are okay. Njagala mumpe Saabalamuzi in a free and fair debate. Nkisabye. I record this okatambuze nkimanyi otuuka mu bakulu. I Shama, the next Minister for Foreign Affairs in Kyagulanyi's government, I request a debate with the newly appointed Chief Justice of the Republic of Uganda. I request for a free and fair debate on international policies and governance. Kyenjagala. Then ojja tegeera kikyendi. Muzimpe. Nkulage nti abantu bemulonda bonna babeera half-baked. Yensonga lwaki Uganda baagigwa mu kitongole ekiri international ekyabalamuzi. Mujimpe. Don't dare us. Temutugezesa. Nze by'amagye sibimanyi. Naye ate mmanyi amateeka. Nga manyi nti bagenda bakuba jjeeke. Mwamenye demokrasi. Nkimanyi nti mwatubbya akalulu naye temunnakabba temulina legitimacy. Era mbimanyi be tulina okukola bibiri okuba malegitimacy mbimanyi. Tetugenda kukkiriza kooti zammwe, tetugenda kuba leader of opposition. Tugenda kuba tubamaze.
then the international community ekole ebyayo. Ebyo byombi manyi. Victory ya Uganda tugenda kugifuna. Bano tebanatubba kalulu. Nchiddamu nkugumya munna Uganda akalulu tebanakatwala. Bakozeseza amaanyi gaabwe kuba system yaabwe. They can control the system. They can control the system. Ne bakola kyonna kyonna kye baagala basobola okukikola. Naye tebanakatwala. Kubanga nakwa when you are fighting a dictatorship erwana. Naye ate obeera mu domestic policy, dictatorship ya amaanyi nnyo, ebeera ya amaanyi. Lwaki? The institutions zonna zonna zibeera zize. Asobola okusindika amagye n'abagamba mugende mu polling station eri mbakuba emiggo muleete obululu obwo ne bakikola. N'agamba Simon Babaka malangirira byenkuwadde. Ne mumubuuza nti byolangirira obijjawa. N'agamba Ssaabalamuzi wadde omuntu akkirizibwa okuweebwa beyiro. N'amugamba togibawa. Wadde omuntu alina okubeera produced in courts of law in 48 hours. Mama Lina Zedriga tetumanyi gyali. Ne Jole tetumanyi gyali. Lwaki? The dictatorship is strong. But once we include in the international arm, bano abeera tebakyalina kibali. Kano wa Gaddafi bye bamukola. Uganda is not exception. Nabagambye nabadde ntandika Uganda is not a lost island. Wabula ekintu kyensaba mukole ekituufu. Nze nabagamba ebintu bino mbyogera kubanga munansi alina okubimanya. Wabula ate nze nabagamba nti nze sikkiririza mu kuyiwa musaayi. Kuba tewali agenda kufunamu. Sibukkiririzaamu. Nze nganze mujaga ashama ate weekubye engaluko kubanga bamugamba bazitokote. Yesu okutokota zisobola. Nye Kongo wekiri mukolebwa. Kongo zitokota. Naye Kongo banansi bagenda okufunamu. The answer is no. 50% balwana. Nenga bakimanyi nti 50% already agenda dda ya mu America. Banansi ku byobugagga byabwe balina 50%. Nesenga waliwo consensus wakati wa NUP ne NRM ne bateesa. Twandibadde tulina win-win. Ne batalwana. Twandibadde tulina win-win. Nti twandibadde tukola ki? The iron padde n'enkofiira. Nakugamba kati wazongira naye kati ompadde n'ekirabo byebyo. Nakuganze bampita Shama. Nsomesa kituufu. Ate kyensomesa ffenna kitugasa. Okitegeera? Nze neetaaga ekintu kye bayita win-win kye njagala okulabako. Nze nabagamba nze olutalo lwange Shama. Olutalo lwange luliwo n'abazungu. Si bano. Wabula ate kati okufuna olutalo ne bali abazungu. Tulina kusooka kutereeza wano. Senga tufuna consensus ne tugifuna. That is how we are going to win. Kugambye Kongo balwana. Ne 50% ya lugenda dda. Ya mu America. Era ne wano mu Uganda wekigenda okubeera. But waliwo ekintu wekituuka ekiseera nga tokyalina kyakuzza. Nga tokyalina kyakuzza. Nze simanyi banjogera y'amagezi oba banjogera bya kisiru. But regardless we move. Nga tokyalina kyakuzza. Ng'olina okukwata noga Gold we Kasese na mu mutwale. Mututaasa ekizibu. Lwaki tutuuka kweyembeera ekyo nze kinabagamba. Tutuuse ku mbeera nga tubagamba mwagala kitwagala Gold mu mutwale. Ojja kumpa nze ekimanyi byenjogera obisiima. Naye waliwo abatakkiriza naye nga mitima gyabwe bakkiriza dda. Aba NRM nabo bandabako ne bagamba akaana kano kale wakuba kale kagiraagiramu naye nga byekoogera bituufu. Aba NRM bakimanyi nti bibayamba. Okitegeera? Nabo batuukawo ne bagamba kale akaana kale wakuba tekatuvuma naye byekoogera kale wadde bitulabisaamu naye bituufu. Okitegeera? Tulina ekiseera kye tutuukako nga tugamba kati come what may ekijja kijje. Kongo we yatuuka n'egamba nti kati ekimala. Gold bamutwala mu mutwale tufune emirembe. Okitegeera? Ekituufu bakimanyi. NRM ekituufu ekimanyi. NRM erwana nnyo. Gold waffe Omurasha amutwale asobole okulwanyisa Omumerika n'Omuchina. At the cost olw'okubanga Omurasha ono ekizibu kyalina ekizibu ky'Omurasha kyalina ate yatulugunyizaamu ne bannansi takkiriza ddembe lya buntu. Okitegeera? Talikkiriza. Naye ate ono ajja kujja naye ng'ate eddembe ly'obuntu alikkiriza. Munnayuganda obeera n'emirembe. Njagala mutunuulire ensi ezikwatagana n'Omumerika we zifaanana. Then mukompeyalinge n'ensi ezikwatagana n'Omurasha muzitunuulire we zifaanana. Then gwe waawo okyuzinga. Ffe tusobola kukkiriza kugenda mu mikono gy'Abarasha.
njega mtunulie North Korea eyo. Libya is like that because they had a stupid president who never loved his country. Nacho ogedde kodda. Kano mwama El Gaddafi tayagalanga ko Libya. Senga ali ayagala Libya yandikoze nga Nelson Mandela we yakola. Omuntu eyakajja ku bukulembeze nga ayagala ensi ye alyogo bamuyita Nelson Mandela. Nelson Mandela yafuga ekisanja kimu n'agamba sinza agenda okubeera Alpha ne Omega. N'asetingira South Africa president nga ne kakati essaawa eno gye bagoberera. Kano mwama Gaddafi n'obuyinza teyabufuna democratically, teyabufuna through hypocrisy. Kano mwama Gaddafi yatakojjawe yamukuza n'amwagala. Bali bamuyita King Muhammad Al-Idris Al-Senus we bali bamuyita. Osigera yakuza Gaddafi oyo yali kojjawe. Gaddafi yali tali tagwa mu bloodline ya kingdom ye Libya. Libya bwali bwa kabaka. Gaddafi simu yali agwa. Wabula hypocrisy and greed yaleetera Gaddafi okutta kojjawe eyamukuza. Gaddafi n'agamba kwolwo nti Uganda nti Libya okuva n'olwaleero evudde mu bwakabaka efuuse republic tugenda mu kalulu. Gaddafi yateekawo ko kalulu akamazima n'obwenkanya. Yakateekawo ko tugende mpola. Gaddafi yateekawo ko kalulu kubanga ekyamutisa kojjawe ng'agamba nti kojjawe yali afuga bubi abantu kubanga mutabani wa kojja wa Gaddafi yali alina okudda ku ntebe. Gaddafi tagwa mu lineage oba bloodline yali alina okufuga Libya. Wamala okudda promises yakola yazituukiriza. Yazituukiriza. Just like how NRM betrayed our parents. Ne Gaddafi we yakola. Then at last abantu bagamba Gaddafi vaako n'akalulu. Ne mutabani we kennyini n'amugamba Libya ogizimbye. Lyali ddungu oleesa amazzi oliwadde obulamu. N'amubuuza tunaasurvivinga senga toweebayo bantu ddembe lyabwe kwesalirawo ku nfuga. Kano mwama Gaddafi ki yakola? Yakwata omwana we bannange neyanza thank you for the gifts. Yakwata omwana we n'amusindika mu bwaŋŋanguse. Omwana oyo yakomyewo e Libya. Naye bano kati waliwo gurupu emulwana. Bannansi bagamba ono omwana ali waakiri asobola okufuga. Bannansi abalala bagamba nedda. Okitegeera? So Gaddafi Libya efaanana bwetyo because of Gaddafi's greed and grip on power. Senga yagireka n'agamba oke kyenkoze nkikoze mu gino emyaka. Wadde si Katonda yanjazikako mu buyinza nga saali mu bantu abateekeddwa okufuga Libya. Katonda nanjazika ku buyinza kanjireke Libya ebeere. Libya teyandifaananye bwetyo. Njagala tunuulye South Africa. Kuba tulina examples zino lwakuba ffe tulwagala kuziraba. Twebuzabuza buli kaseera. Libya lwaki efaanana bwetyo? Amerika bagikuba ne bagiteeka ku ttaka lwakulinyirira ddembe lya buntu kubanga yatayagala kuwaayo buyinza. Omumerika Omufalansa ne NATO ne bagikuba ne bagiteeka ku ttaka. Ne Uganda kisoboka. Era mugenda kukirabako. Wabula kiki ngamba? Tubeere ba nationalist. Tuve mu patriotism. Patriotism wamwe gwe musomesa okwagala NRM. Tubeere ba nationalists. Twagala ensi yaffe. Bwe tubanga tugamba tulina olutalo n'Abazungu, tusooke twagale bannansi. Abantu abasibwa amakomera ba Eddie Mutobe abayiswa mu ffumbiro temuli Bazungu. These are Ugandans. Now how are you going to convince me that this person loves Uganda? Oshegera. Ng'ambo tyati ajagala. Kati Uganda ngekera kuma kyange efaanana nga Libya ng'otugamba muno Uganda yafaananye bweti Abamerika bagikubye. What caused that? It is the same case with Libya's scenario. So temuconvincing abantu Gaddafi yayagala Libya tajagalangako. Oli yayina selfish interest ze ng'omuntu ayagala kufuga Africa. Yayina ekirooto ayagala kufuga Africa. Tiyalina era kyali ayagala okutuukiriza kyekyamukubya. That is why Libya efaanana bwetyo. Oshigira yayina ekirooto eky'okukuba ddoola y'Omumerika ng'ayagala kukola ekintu kye bayita gold currency. Ekirooto kino BRICS kyeri mu kukola kyeyagala mbu okutuukiriza. Gaddafi yali ayagala kukola gold currency nga ya Africa. Yali ayagala kugikola nga ya Africa. Okitegeera oli n'amugamba nedda osaaga tojja gikola. Those are greedy ideas. That is greediness ya Gaddafi. Okitegeera ekintu ekyo
temutu convince ngati Libya ndi Gaddafi yali agala nnyo Libya bichi agifula island gosooka n'olaba yajja atya ku ntebe. Was he elected? No. Kye kyamuleta ku ntebe? The answer is no. Buli kimu tulina no. Kati that is the person gonga mambo yali agala Libya. Please njeka tunulie Nelson Mandela. Njeka tutunulire Nelson Mandela byayitamu. Gaddafi byayitamu. Gaddafi yakera kumacha nakuba omuntu essasi nafuna obukulembeze n'abakalakata ebbanga ly'abakalakata. Okitegera? Naye Nelson Mandela yasibibwa, yatulugunyizibwa. Okitegera? Yatulugunyizibwa, yasibibwa emyaka 27. 27. Weyaja ku ntebe kiki yakola? Yafuga ekisanja eki kya myaka egi n'abagamba ntadde South Africa egende mu maaso. Essaawa eno njagala otunuulire Libya, njagala otunuulire South Africa weefaanana. Compare Libya ne South Africa. Oli yatulugunyizibwa n'afuga ekisanja kimu n'ata. Ku bombi ani yali agala ensi ye? Ate bya Ibrahim Traore ate mubireeta tebifaanagana na bya Gaddafi. That is the confusion. Wambuze ekibuzo kiri kati eri kukwatidde ate oyingiza mu bya Traore. Tuleeta bya Traore wano. Ebya Traore ate nabyo birala. Ebya Traore nabyo birala. Traore is a dictator just like Paul Kagame. Traore ayagala ensi ye. Traore ayagala ensi ye. Naye ayagala kuba mu police. Ayagala kuba mu police. Traore is another Idi Amin. Is another Idi Amin. Ayagala ensi ye is a dictator who loves his country. NRM teyagala nsi yaabwe. Emyaka anatunulire enguudo wezifaanana. Gitunulire. Enguudo zifaanana zitya. Avuka bafaanana batya. Amasomero gafaanana batya. Amalwaliro malwadde. We only have one airport. Airport yazimbibwa mwaka gwa 1929. Gitulina. Ate nga nakati si yaffe Abachina bagisinga. Ennyanja ziriko ki? Abantu battibwa. Katugaye mbono ayagala gundi. Ibrahim Traore wakwata gold yamuzza mu bantu. Ibrahim Traore. Ibrahim Traore ebyo bulimi byonna biwadde bantu. That is Traore. Ekizibu kya Traore kyalina kushiftinga police eno. Tayagala bamukubeko kalulu. We wali obuzibu. But you cannot compare Ibrahim Traore with Kano Muammar Gaddafi. You cannot compare Ibrahim Traore with NRM. Uganda's NRM. You cannot do that. You cannot do that. Unless you are going to limba. Kati ate obukide mangu Traore. Traore is a dictator who loves his country. But kyatayagala kumukuba ku kalulu. Era kijja kuleeta obuzibu in the long run. Kijja kuleeta obuzibu ng'obwa Gaddafi. Niyo abantu betulina twagala tuteeke mu bracket. Tuteekewo Kano Muammar Gaddafi. Tuteekewo Nelson Mandela. Tulete Ibrahim Traore. Tulete Kyagulanyi. Tulete Museveni. Tulete Jerry Rawlings. Okitegera? Tulete Jerry Rawlings. Kubanga Jerry Rawlings yaviirako Museveni yali ku ntebe. Yaliko. Jerry Rawlings ng'avaako. Okitegera? So, tosobola comparinga South Africa leero ne Libya. Senga ne Nelson Mandela yagamba nti nedda kati nganze webansibye emyaka 27 nino bakalakata emyaka 27. Osanga ne South Africa yandibadde tefaanana bwetyo. Yandibadde tefaanana bwetyo. Naye yagamba atya? Mkitadde South Africa nene nnyo kunze. Ekyo Gaddafi kye yagaana okwadimitinga yabagamba nze bampita Kano Muammar El Munyalu Gaddafi, I have my selfish interest okufuga Africa. Sejja kuvaako njagala nnyo Libya. Yafiira mwala. NRM kye yagala. Omusajja ali mageraawo. Bwali. Kimugaa temusobola kuteesa nakyo. Kiki yakola ennyo? Kyagulanyi yali asseeko ku muntu wa NRM. Yali amusse. Yatiddeko NRM omuntu waabwe yenna. Naye babuuza ba NRM bano. Kyagulanyi mu mwagaza ki? Nabo tebalina answer. Mbagala tujja ku buyinza muyeekera. No babuuza prove it. Waliyo omuyeekera abeera democratic. Do we have a democratic muyeekera? Tebasobola mukuga, tebasobola kugamba the answers. Omuyeekera agenda mu kalulu. N'anoonya akalulu Uganda yonna yonna. Omuyeekera. Talina kye yabakola.
kati kitegeeza nti mwaba ina selfish interest siye. That is why I Shama when supporting ate kimanyi nti ayagala ensi ye era we n'abantu naye ne mugamba kati omuzungu tumuyiribe tujja kuyengeri gye tubayiribamu naye ate mwagala kuyiriba bazungu ate muleeta barasha kitegeeza batubbe babiri Amerika atubbe n'omurasha atubbe kwebale nnyo wali omunyekera gwe banominatinga ne bamunominatinga gye simbewo nga muyekera ne bamunominatinga mu kalulu wali ebintu ebimu mutasobola convincing international police ebintu bino bitu convincing guys naye kweno stage nakugamba eno si yaba na Uganda gidamu muna Uganda eno stage si yo wabula gwe olina bintu byo olina kukola kugambi wano mu Uganda tugenda kukwata bano tubagambe teri stage gye tuliko ya foreign policies naye ate foreign policy kati ze zigenda okusindika mu Uganda ligwa abadazi sindika kati iro ze zigenda okusindika wano buli kintu repercussion yo nayo negenda okujja as a result of violating human rights and undermining democracy egenda kujja kugwe mu Uganda policies zino zigenda kunyiga wano bujowe nabagamba tujja wano kweno state zigenda kubanyiga kugambi genda osome ku Robert Mugabe ugenda kakasaako wetuli kwe eno stage eno final stage teri yo stage ndala mweno revolution kigwera kweno teri stage ndala gye bagenda kugulawo teri wano we kigwera wetuli just time revolution yamaze okugalawo democracy tekyali byakalulu wano teri byakalulu tumaze okakasa nti akalulu tekakola international community tumaze okugiraka tiono akalulu ye agamba tekamujjaako kiwedde katuli ku stage gye bayita ya human rights it is protected by the Universal Declaration of the Human Rights Charter ekyo nyinza okuba nga obwedda kyesitana kugamba nga bamu temunategeera stage eno ya foreign policy because Uganda is a signatory to the Universal Declaration of the Human Rights Charter protected by the United Nations. Crimes against humanity zonna ezikoleddwa kati buvunanyizibwa wa international community okakasa nti baholding abantu abazikoze accountable. Buvunanyizibwa wa international community okakasa nti bana basajja babanyiga badde mu democracy sife. We cannot convince these people to get back to democracy. Chovola ba Nobert Mao nabagamba Nobert Mao is a negotiator but is a hypocrite. Nobert Mao mwako gweda abadde. Nobert Mao ebijja byonna abimanyi. Byonna Nobert Mao. Chovola kati apaku kanyonyo ba national unity platform ejje bagende mu bantu bonna abasoso okwogera nti national unity platform ekwatagane ne NRM ye Nobert Mao. Twagenze okulaba ba religious leaders bagenda paka magere. Wetubanga tugenda kubeera ne dialogue mu Uganda bantu babeera basatu then omulala wakuna abantu bano bebatya abakola dialogue eyo eno iPod gye mulaba ekisooka kuina okubeera ku interreligious council eyabadde magere yabadde genze convincing Babi aconvincing Bobby ajje balegitimizinge akalulu kano batandike dialogue mu iPod ebyabiganye interreligious council ebeerako kuberako elders forum wa elders council ebeerako okigira then wabera wa political players in this case it is national unity platform yeriwo chovola Nobert Mao political parties ziri zona zonendala teyazogedde yaziraze nte ziriwo nagamba we have to galvanize alongside NUP if it accepts we have to galvanize all opposition parties have to galvanize alongside NUP the statement yakoze video nagibatereddeko n'abasinga mwagirabye lwaki Nobert Mao aita NUP the leading political player sawe no mweno revolution is national unity platform the rest are background noise makers era national unity platform senje ba maligitimasse tugenda kubeerawo okitegere ekintu ekyo eyo political players then eyokusatu I mean eyokuna kibayita United Nations ekintu kino kyembagamba kyali mu Syria kikyakubizani Assad okumukuba paka Russia kyaliwo kino kinabadde ngamba somesa nti embeerawo yatabuka United Nations yabijjamu direct mwalabye ekiwandiiko kya Robert Amsterdam nga agenda kukola kyonna okulaba nti His Excellency Kyagulanyi afuna United Nation protection agifuna senga embeera eganye mu nsi yonna United Nations yeyingirawo Robert Mao yabagambye Robert Amsterdam yabagambye agenda kukola kyonna okufunira His Excellency Kyagulanyi
protection ya United Nations. Kati Kyagulanyi ajja kujja nga vimba bwati nga munene nga takwata ate nga bagamba tugenda kwekalakasa. Nga bagamba tugenda kwekalakasa wekiri Kevin. Kanjiteeke wano. Sava Kevin mwe namba yange. Agenda kutuwa data. Malina mujja kumpulira. Nabatanantegera mujja kuntegeera Malina. Mujja zisoolayo zonna mugule data wano. Mujazi soolayo ebino bimbadde mu misinga nga muli kubino mugende mwekalakase nabagamba nze sigenda kulagira mu Uganda kwekalakasa naye tugenda kuvuga revolution ejasitula mu Uganda. It is an automatic switch. Automatic. Sava soko tekeke namba yange wano tonfiiriza mukulu yagaliza ofune Kevin mujiwe Kevin enamba eyo yagaliza ofune okitegeera yagaliza ofune. So revolution is an automatic switch. Ze bino bye nabagaze system gena kunda bakongo ngamba mu Uganda situka jangu wekalakase teri ye yao Kevin ogirabye ye yao esembya 1000 togenda kulagira munansi wala kino kibaga mugenda kwemala mu amanyi nabe ne program ezikolebwa asimanyige nakuzo mwezi weziti kati ogenda kulumba muyekera. Aha angambye njibawe oshige ogenda kuluma muyekera ate omugamba mugende mwekalaka kati the ai oyagala kumpa butwa ngotandise okumpaana oyagala kumpa butwa oze wanongo nsabula ale kati otandise kumpa nobala kati oyagala kunzita nga sinatuusa kufa mukulu sinatuusa kufa baba nkyayina okusomesa eggwanga wakatonda yansindika nsomesa aba NRM naba NUP eggwanga liyige okitegeera ekintu ekyo kati ompaana wano nkulaba ompaana yagala kumpa butwa naye osaaga enamba yeno waneno obusayini mubuleke ate evuddewo enamba evuddewo bannange ani amanyo pininga enamba agipiningawo aha yiyawo sava agipininze yeyawo enamba bagipininzawo yeeyo otegera sebo the aito mpaana yakala kumpa kutwa otegera ekintu ekyo. So muna Uganda nze ekintu kyemagala kiri ekintu kimu inze ngenda kubabuulira ekituufu kye mulina okumanya ate nga bigenda kuyamba ffenna nabaganze naba NRM sikyaba blockinga kubanga bino byensomesa ffenna tulina okubiyiga those in power and those willing to come to power because this is called geopolitics. This is how the world is led. Ensi gino nabagambe ensi efugibwa abantu bataano bwe bati abasigadde bonna their background noise makers. Ensi ina ba president bataano babiri bali bokka n'abasatu bali bokka ate kati waliwo omwe ayagala okwefuula America yagala kusanyawo United Nations ejijewo lwa mu Russia na mu China nkidamu America nze sisobola kublockinga nawe bantu ate mba blocking yaki nze byensomesa nkimanyi bigasaba NRM era temusobola nakunkwata ne munkuba miggo lwaki era mujja kunteekee mungambe katandiko tusomesa tuyige nja basomesa oyitegeera. So America yagala kusanyawo United Nations wa Russia na China ngaba ne yabadde bagalo gisanyawo oyitegeera ngano yabadde bagalo gisanyawo kati America yagala kusanyawo United Nations ebyo kyobola itandise okuba mu organizations ezennene okuli World Health Organizations okuli yavude mu World Health Organization yavude mu World Food nevamu America yagala kusanyawo United Nations kati yekole group yayo baleyo listibo kaboka bagikirizamu kati kyeri mu kola naye mu shaping muno nakugambe nga America ene shapinga the new world order wayo bagenda okukubwa abantu bagenda kukubwa abantu bagenda kuluzinga obuyinza egenda creating alliance empya ate kino nakugambe uno mu Russia no mu China kyebabala tebajja kituukiriza. That is their downfall. Bagenda kugwa Russia egenda kugwa oshigira kubanga senga
senga BRICS egana ideology yabwe ya BRICS senga egana okukwatayo senga ideology ya BRICS egana okukwatayo what bagenda kuzaako ki era olaba n'ennamu ensi zirimu over 60 mu kabinja ka nnamu naye zajja wano nga Uganda yino ziriisa bapulezidenti bonna bajja nga bambadde engoye zisiibwamu abannamu naye nga bapulezidenti bansi ezo beepankira ku Bungereza kati n'Amerika naye mu kugenda erina ensi zegenda okufuula bwe zityo okitegeera erina ensi zegenda okufuula bwe zityo lwe lutalo luliwo so nze ekintu kyensaba kiri ekintu kimu tuve mu kweraga eryanyi tubireke mu luno olutalo mulimu kufiirwa naye tewali agenda kuwangula tewali agenda kuwangula betulwanirako entalo njagala mutunuulye ensi zaabwe olutalo muli mu kulwanya lwa mu Russia bwe muli mu kulwana mu Russia naye ate mu accusing America gyebadde naye teri Russia muntu gwe yali awaze ng'ali bulungi buli Russia buli muntu gwawaze amaliriza bubi Russia buli muntu gwawaze amaliriza bubi ekyo nkibabuulira Russia yawaga Gaddafi Russia yawaga Saddam Hussein Russia yawaga Hosni Mubarak Russia yawaga Bashiri Russia ewaze Maduro Russia ewaze wa Iran what next foreign policy zisinga tugenda zivugira nnyo mu ggwanga lya Iran webale nnyo newago wa Syria foreign policy zaffe tugenda zivugira nnyo mu ggwanga lya Iran kwa email Balamu gye yagamba yakutulako internet cable na minister Balamu ai Balamu mupere Balamu yagamba mbwe kyatujisako internet email yagenda ene ya His Excellency mbwe email ya His Excellency Kyagulanyi ajja nekutula cable ez'amazzi wansi eno ya omusajja Balamu okitegeera email yagenze mu Iran tutambulira ku mail ye entambula zazo yagenze mu Iran yapakinze mu UAE bayinayo endala eri kubeno yawerekedde ya Maduro yagenda yokka bali kyakakalala kato naye no bagiwerekezaako email endala 3 I'm fine Miss Agnes eno bagiwerekezaako email endala 3 njagala amaaso mweme namwe n'aba geopolitics njagala amaaso gonna mugaze e Iran mugaze Iran ate mugajja ku Uganda mbagambye bakwate ekipande ebweru you have musabe ekintu kibaita economic sanction mugisabe namba 2 musabe ekintu kibaita direct intervention mukisabe ebipande ebyo singa tukola gundi ezo etukola ebipande ebyo nga biriko ebigambo ebyo one is direct intervention ekola bali mukole Congo waliwo economic sanction bagikola Zimbabwe osobola okujja bengeri gyayisamu eggwanga lya Zimbabwe then waliwo ICC gye bagikola Sudan ensonga ki ebikompola bitokota ne Bashiri talina gyadduka wafulumira bagenda mu kuba jeke so zino gundi zona tulu bazirina zisobola okukola zonna omulundi gumu oba ne bakozesaako emu zikola yeno stage gye tuliko nkiddamu tekyali kalulu yensonga lwaki nze Shama n'akameeya saakakubye kubanga akalulu baakabulokinga ng'ennaku z'omwezi 15 saalonze era saagala mbalimbe nti nalonze bali mwezo saalonze nakoma ka 15 saabaddeyo kubanga byakifere democracy mu Uganda takola ali blocked takola oshegera anti Muzafa Lusifa bagendo balagira just nze ngaba bana Uganda izo options nazo nabaziteke ku meza oshegera ekintu ekyo democracy mu Uganda takola yali blocked ng'ennaku z'omwezi 15 kati buno bulwe mugenda mbona bwakiyisa mu lujja jobola babye Katongole Julius n'afukamira mu ttaka n'akuba mulanga omanyi 15 twali kololo eyo twali ekololo nkiddamu nali ekololo ndagamba nze siri komanda wa bigamba ayogera obwogeza nkomandinga kwekyo nabagamba waneeno nabagamba nti akalulu ako kagwera kololo gye bakabbira okitegeera gye bakabbira president yabagamba nti akalulu kagenda ku district twali ku district naye bannayuganda twabalabayokko ekololo
Twabalaba kuba tali center ye Kampala we babira his excellence Kyagulanyi. Yali lidawa yali Kololo. Twaliyo kubanze namanya nti kasita nekwata ku Honorable Shamimu tujja kuyingira. Yana ali ku team Honorable Shamimu. Ne Katongole Julius yaliyo. Twali naye naku 3 zonna. Twali naye Kololo yaliyo. Amba twabali solid one. Nkubanga mpumba wumbe ngalo. Honorable Shamimu ayina kye yakolawo Kalulu ako. Yes. Naliyo, I was there for 3 days. Twali naye ne Katongole Julius ngali solid. Naye nalabye soja nga bamfukamiza mu ttaka ne ngamba amaanyi kyagali mu Kalulu kano. Maanyi kyagali mu Kalulu. Katongole Julius yakubye omulanga n'agamba nnyabo nyamba. Bandete. Naye twagala kenda mu Uganda kubanga Uganda oseka wokaaba. Soja Katongole Julius bamutuuziza mu ttaka. Nengamba yono gwe twali naye ennaku 3. Yono gwe twali naye ennaku adaye mujja tulwane tudde mu Uganda. Wanga adaye eno guli tujja binyumizaako abaana n'abazzukulu. Luno ate tufunye ekizibu ky'amaanyi. Mulaba luno olutawo luno lwayita Museveni. Tebaaluteekanga ku butambi. Olutegeera? Tebaaluteekanga ku lutambi. Kati oba ate tusobola kusekamu. Naye kati ejja kubonyumiza abazzukulu bo sitoole. Ojjeyo. Nedda. Ekituufu kiri nti si lwa kuseka. Ekituufu si kuseka. Kati nze ngamba just imagine katujja kuba tunyumya sitoole ng'onyumiza abazzukulu. Ogende ku mitimbagano gyeyo Katongole Julius ngato. Nga Kalulu kamutuuziza ku ttaka. Nga tudde ku ttaka kuba omulanga. Ataye. Politics. Osetinga. Wakuolo etwali Kololo line Katongole nga akubye ekkanzu. Eno y'abasiraamu ng'ekoma eri wansi. Yali yaggulwe. Ne kuno yagenza ambadde empale bulungi n'alyoka akuba omulanga n'engamba ya basi luno nedda anange sikuseka sekerera muntu nsekerera kikolwa neobeera gwe abadde tosobola butaseka okitegeera ekintu ekyo ate atayazikoze ekizino atayaza amagye zino atayasiza amagye bino just byambalo byaffe bya people power si byamagye ati ate kibalumira wanga nzambadde okitegeera ekintu kino ne bakwata ono omusajja ono yani yabadde yesimbyewo ku LC5 we Wakiso yawangudde by the way naye Akalulu bamuyitaani ono omusajja bamuyitaani ono yawangudde Akalulu ani personal secretary wa president yani we yawangudde naye Akalulu ani Nasifu yes Nasifu Najja bakutte Nasifu Najja ne balyoka bamuwalula ne bamuyuza engoye n'engamba kakati bannange kiki ekitutta Akalulu bakabbye democracy ali blocked tekyali Kalulu mu Uganda okasobola kuwa legitimacy kubanga ekintu etwali twagala okuprovinga kyawedde ne babaswaza ne bamuyuza empale era senga tyabadde mu boxer kyabadde kiwedde okitegeera kyabadde kiwedde naye nga twaga just Akalulu bakabbye tekyali avenue yonna mu Uganda we kyakyusa buyinza bwa Akalulu kitwali twagala okuprovinga kyawedde kyagwa 15 kati Akalulu kagaza ki akabayuza empale ne babayuza empale ne babasikasika ne mutula mu ttaka. Let us organize, mobilize for a domestic approach.